Usilamu tuli mu katundu kaffe mali osika twaliza wamu ekitundu kyaffe ekyo tukiwunzise ne ddala ezisembyeyo zikinywezaawo naye nga bulijjo enkola bweri oyinza okuba olina kusiibwawo naye kansooke nakino seeka kyabwateeka kubanga kinowakirowooza kyabwateeka okukola ekiraamo kyo kyogera bwogezi oba kyabateeka kukiwandiika. Barakallahu fikum. Byonna si byatteeka. Byonna si byatteeka oga nti olina kukyogera bwogezi. Ate era si kyatteeka oga nti kiwandiike buki wabula tutunulira mbeera nadharan bilhal tutunulira mbeera abantu mwe tuwangaalira. Ekiraamo kati olwaleero omuntu bw'ayagala okukikola n'oga nti okyogere bwogezi ebigenda okubula bingi mu mbeera efaanako bwetu kuba olaba ekiwandiike kibula naye lwate ekyogera obwogezi. Embeera eyokubiri tosobola genda mu kooti katugambe nti wazzeewo embeera eyo ga nti tutaga ogenda mu mateeka okakasa ebigambo ebyo. Tosobola genda mu kooti n'oga nti omufu yaŋŋamba nga tewali buki buwandiike. Kooti almahkamatu la tathiku bika. Kooti tekwekakasa ggwe naye ate bw'obaawo ekiwandiiko ekyawandiikibwa n'oyo yennyini kiriko ennaku z'omwezi kiriko omukono gwe kiriko signature yabaaliwo obwo bujulizi bwa simba. Kati mu mbeera efaanako bwetyo ate obuwandiike bubeera awula min al mukalama. Obuwandiike businga okwogera obwogezi. Wewe nawadde ku Sande oyaga nti nkulamidde banziika nga walayo bateyo ngati ekiraamo kibeera mu ngati nze maze okwogera biwedde. Ekyo tekimala. Ekyo tekimala. Kuba ensi gye tulimu ate bagiyita .com naye ate na sheekhe wange Sheikh Sinani Wise agiyita swift.com 0.com kakati 0.com kitegeeza buli kimu kyonna kisobola okudobonkana. Kale kati kafuna ebibuuzo nga bibiri 0759 ebenkyagala okubuuza ku bya wasiyo gy'owulidde emitendera namba tugimazeeyo kikyogala okubanga obuuza 0759 noti kuba oyita eyo oba olina ekibuuzo mu layini eyo tuyite mu bwangu. Alo wazeewa wangi alo simu yange ebadiki alo simu yange yalakuweki 0759 noti osobola okuyitako netubanga tetukutuusa. Alo walaikum salaam. Gendiza ku radio atoyite mu bwangu nnyo. Mashaallah. Amin. Mahmoud yongera ku ddoboozi. Naam. Barakallahu fikum. Kale kyeyanziza bagabana ku maali ya jjajja. Kale katufuneyo ndowooza omu. Wangi? Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afikum barakallah. Naam, Rashid Kisasi. Tugeneesho kubanga nakitegerekese kale omwana akizogera okugabana ku ngoye za taata we nga afudde. Naam. Kale gwe wayinza okuba nga oteredde. Halo
yogera ekibuuzo mu bwangu kuba wina esekendisi 2. Ani kati obudde obutwala. Genda mu maaso. Genda mu maaso. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Rashidi baba bakulijo. Nze kinyegolo okubuuza. Senga tata. Agenda n'afa. Era alekwa omuntu omusika. Ye omusika oyo kikirizibwa ogaba emaali. Ani agigaba mu mateeka mu ki? Nagadiga mu tteeka ly'obusiyamu n'atugabira n'agamba baba kwata wano serera lungi kwata wano kikirizibwa obusika okugaba nga muganda wa taata yajja okugabira. Okay. Mufunza ani agaba emaali. Kale barakallahu inshallah. Naam, kakati katandike ne munaffe agambye nti jjajja afudde. Jjajja bw'afudde ne taata akoze eki? Afudde. Kati fe abazzukulu tugabana ku maali ya jjajja butereevu kubanga ensenka gyakyogeddemu eragira ddala nti bateekeddwa okubanga bafuna ku by'obugagga. Omanyi busiraamu tukonsidaringa omulamu yasikira omuki? Omufu. Waliwo kubanga mbadde mulamu nga gwe nina okusikira ate yansoosa okufa. Kati oluvannyuma nange nenfa. Tutwalibwa mu perspective ya bulamu olwo. Gwe nina okusikira bwe mbanga mbadde nkyaliwo ndi mulamu gwe n'onsooka. Era nsigala nkyafuna mu mugabo ogwo bwenfa. Kyawukana ne wali nga nze nkusoosa okufa. Olwo gwoba ne gwona oba mugabo mu maali yange. Kyekyo bwe kituwe kibeera. Kitegeeza nti jjajja eyali alina okumusikira yali mutabani we. Jjajja yafa kabla kismati tarika nga mali tennagabwa, mutabani we n'akola ki? Ate nga mutabani we alinawo amatabi be bazzukulu. Kati abazzukulu bafuna omugabo ogwali badde ogwa kitaabwe. Bagaba wali emaali kitaabwe ne bamubalanga omwana aliwo. Era omugabo gwe ne bagukwata bukolokolo ne baguwa abazzukulu abaana be bagugabana nabo ne bagabana okusinziira ng'amateeka bwe gakola ki? Bwe gakkiriza. Oyo tumumaliriza. Owokubiri agambye omuwala agabana ku ngoye za kitaawe. Almuhimu kyetugabana mu maali y'omufu tugabana maali ya mufu kyetugabana maali ya mugati. Twebuuza nti engoye kigwa mu maali oba nedda? Kigwa mu maali. Buli konna k'obugagga mukadde waffe kaalina nga bya bugagga bye tuteekwa okubifunako. Bawala bale buli alina omugabo, bawala balenzi, buli musika yenna nti alina omugabo mu kaseera ako abifuna. Tewali okusosola nti ate zino engoye z'abaana balenzi mu bawala temuzifunako, nedda. Eyo maali egabanibwa abantu bonna. Kubanga nyiza okubanga ndi muwala naye ate nga nina abaana bange abasobola okwambala engoye za jjajjaabwe. Yes, nzifuna. Sikyateeka nti olwokuba nzifunye nze sigenda zambala sibulwa ate ne mba ngenda zitunda nakyo kinzikirizibwa. Yes, mbere fanako bwetu. Ayo ntugamba naye tumaliriza mu byobugagga byonna kyekimu n'omulenzi ku saidi ya nnyina nyiko bw'aba afudde mu byobugagga byemugabana tugamba nti angoye maama zukazaalise, nedda. Mwenyini mwe muli omugabo gwo mu ngoye. Then munnaffe asembyeyo agamba nti ani ateekeddwa okugaba maali kyekyo ngamba mu kugatta kyekyo kyennyini. Naye wabula kati kankoneko wali wagambye manyi waliwo abantu abamu olusi tukola ebintu nga tetumaze oba oli awo kulowooza nnyo okugenda wala. Kati waliwo omuntu okubeera nga nezi alina akagambo kayogedde kagambye nti bw'abanga yafa n'aliko omusika. Okawulidde ako nti ate yijeemu mu basika. Nedda, oyo muyite nti oba chairman mukulembeze wammwe. Agwemiza ogamba nti ensonga ezigatta mwenna ontegedde bulungi muzireeta n'abanga ye chairman w'olukiiko naye nga okusalawo okuva mu mwenna si yabasalirawo. Ekyo bwe kityo bwe kibeera. Yes, kakati bwe tugamba nti kugabana ani agaba, nze neekesa nnyo eyeeyita chairman oba kale gwe tuyise chairman gwe bayise omusika okuyingira mu maali okugigaba. Lwaki? La ta'manu minatuhma togenda kuwona
kuteberezebwa. Yes, togenda kuona kubuusibwa, togenda kuona kwogererwa yogera bigambo. Idha wujida man yaf'alu dhalika fasnid al-amra ilayhi. Bwasangibwa omuntu asobola okukola ekyo, ensonga zimukwase. Goberere wabbali wali olinde omugabo gonge hakkiyo. Era kimu ne taata omuto, kubanga aliwo era scenario zemdabyeko ziringa 2 nga bataata abato sibu bibayingirawo oba abaana nga bagenda naye nga ate kikonyisa bajjo bigaba oli abigaba lwakuba ali musali ataata muto naye nga nekikwatagana kuki kuyirimu eyo takikola ki takimanyi. Nja kusembeyo hadithi eno Nabbi sallallahu alaihi wasallama, hadithi eyo mpanvu yayogera hadithi eri mu kitabo ekiyitibwa an-nudhum al-qadaa fi al-islam ekya Dr. Abdul Karim Zaidani. Yayogera n'agamba nti al-qudatu 3. Nabbi sallallahu yatugamba nti abalamuzi ba mirundi 3. Abalamuzi ba mirundi 3. Yagamba rajulun arifa al-haqq faqama bihi. Omuntu amanyi amazima n'agalamuza. Oboka tegede bulungi. Wa rajulun alima al-haqq famala. Aw kama kana. Oli amazi amazima ate n'ayita wacho kibaita to hit around the bush. Notajira mu mazima noberanga oyita ku ngulungulu nga tojjayo mazima notalamuza mazima. Ontegere bulungi. Naye bonna yakamuyokereza Nabbi agamba abasaako destinies zaabwe oba enkomerero yaabwe. Naye gwe njagala mu yono wokusatu yagamba nti wa rajulun qada linnas ala jahli. Wa rajulun qada linnas ala jahlin fahuwa fi nnari. N'omuntu owokusatu, omulamuzi owokusatu ye muntu alamula nga alamulira ku butamanya. Kubanga eno iri mu ssebo gy'olaba gye tusoma tutambulira kukulamula. Era singa ojja n'olamula nti gundi omuwadde omugabo gw'atalina kufuna hadha jahal okozeseza butamanya fa innaka fi nnari muliro gwe wetekedde taabu ekujjidde. Kyekyo Nabbi kyategeeza ti wa rajulun qada linnas ala jahlin laisa fi almirathi fahasib. Si mu busika mokka buli wamu majali ga ilmu al-islamiyya mu ilimu yonna yonna ekwatagana dini y'Obuislamu. Buli lwovaayo n'olamula ku kintu nga tokiinaako kumanya okubula kw'abantu ne babula kiri kusaidiyo ogenda kumaliriza oli muliro. Mufunze bibuuzo ebyo 3 byenjogeddeko bi'aunillahi ta'ala. Naye omuntu wabanga ayina erimu nga tumwesiga ni baba wa Luganda nga tukakasa kyajja okugaba kyekituufu fala amaane tewaliwo agaana kubeera nga nsonga yakwata. Kale kirize tubasibule nga tusaba Allah okitiibwa abawemu obulungi bw'okwerekereza otulo. Mbera ku programu eno gye tukakasa nti erimu ebibala bingi mu mbeera y'okutereza societies zaffe naffe embeera zaffe n'okwongera okuba nga tutereza okussa mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mukirize era nja kwongera nkowoole okusoma bannaye kukyagenda mu maaso. Abakulu tuddeyo tusome okusoma wekuli. Nze mbategeeza nti Al-Hadiya Islamic Adult Education Center wali Nabweru tukyatambulira ddala tubeetaaga. Ne weekend program eri jangu wewandiise ku mitendera gyonna okujjako university. Tukutanga ogenda ku IU oba ku Islamic Call wali e Kampala okusobola okweyongerako kubanga ate osoma. So tubagamba bakubiriza mujje musome budde bwo yangu tusaba obudde tujja kubanga tubukawo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tobudde bweffe balinga tusobola okubanga musoma. N'ekinsembeza ddala kwe kwongera okutumira ku famire yange mwenva. Family nsebusimba mba mu families nyingi era nja kuba maliriza nga mbakowoola mukungana tujja okugenda mu family ya Haji Rashid Wekikatwe Kawempe, family ya Haji Mwalimu Sowedi Jokolera, Haji Kasani Kibirige ku polisi ne family ya bakadde baffe bakola kwetta bakadde baffe ba Mpulidde Kamenya mwenna tubayita insha Allah. Tujja kubaayo ate n'olukungana naku zomwe zijja kuba 11 mwezi ogwokusatu insha Allah wali Kasana bwe tujja okubeera biidhinillahi ta'ala mbeera y'okwongera okumanyagana. Na awuliza bwekyo tambulira kulala kwebaza nti obadde bulungi. Tugendeko mu sports nenga sitara kugenda mu sports yala ku wakavuno nnyo wanafa basibwayi Islamic Secondary School so did a boarding give basambisa na makulu abiri. Basomesa